Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Nga president okusikira president Ijeri eyajiddwa mu Ntebe. Jose Maria ye president wa Peru ow'omwenda mu bbanga lya myaka 10. Tutoke tutandikire ekyo tusigire ku kifaananyi ku ggwanga lya Peru erikyusa ba president ng'engoye. Kumpi buli omu mwaka on average buli mwaka babeera ne president. Ampuliriza eggwanga lya Peru lisangibwa mu ssemazingo wa South America. Ensi eno yetooloddwa amawanga 3: Ecuador, Brazil n'eggwanga erya Bolivia. Nsi nnene ddala era obugazi bwayo ekubyamu Uganda emirundi egisoba mu 5. Ninga ate omuwendo gw'abantu mutono bali mu miliyoni 3.5 tubasinga obukadde nga 10 n'omusobyo. Peru yayatiikirira nnyo wakati w'emyaka gy'ekinaana n'egy'enkumi 2. Ekisooka olw'olutalo olw'amaanyi olwali mu nsi eyo olw'abayeekera abakkiririza mu nkola ey'obwannakalyakaani nga baagala okumaamulako gavumenti ez'enjawulo banga ery'emyaka mingi ddala. Wayina abayeekera wansi w'ekibiina ki Tupac Amaru Revolutionary Movement ne Shining Path nga bonna bakkiririza mu nkola y'obwannakalyakaani. Kati bali ba Tupac kibiina ekiyina ennono okuviira ddala myaka eyo egy'olukumu nga bakyafugibwa na mu biseera by'abafuzi b'amatwale. Mu mawanga gano aga Latin America ekimu ku kigasinga ku mawanga eno ku ssemazinga wa Africa fenna mawanga ag'okutufa ekimu ku kye tufaananya nti fenna tukyakula fenna twafugwa mu biseera by'amatwale. Naye kye batusingako bombi by'obufuzi nti ebyobufuzi byabwe byesigamye nnyo ku nnono z'endowooza ideology leftists rightists n'akalyakaani sitakange we batambulirawo. Kakati ebibinja bino byajjanga birwanyisa gavumenti ez'enjawulo kubanga nga baagala okukola gavumenti ezifaanaganako nga bw'olaba ey'Cuba gye tutandikidde oba ey'e China oba ey'aba Bolsheviks mu Soviet Union. Kati olutalo lwafiiramu abantu bangi era mu myaka egyo Peru yakolanga nnyo amawulire olw'ebikolobero mu lutalo. Abantu abattiddwa ekirindi mitwalo na mitwalo bantu bafiira mu ntalo ezo sijja na kuluyita lutalo lumu. Kakati Peru era yaddamu okukola erinnya wansi w'obukulembeze sina mu bulungi wabula mu bubi wansi w'obukulembeze bwa Nakyemalira Alberto Fujimori. Era mu mwaka ogw'enkumi 2 Alberto Fujimori Parliament bagiyita Congress yatuula n'emugyamu obwesige. Bwe twali nga tuli mu ssomero mu myaka egyo egy'enkumi 2 gegamu ku mawulire Honorable Kaddo Mukasa aweereza obubaka lyerimu ku mannya ge baasomanga Alberto Fujimori aggyeddwamu obwesige. Erinnya eryo lyatiikiriranga amawulire si lwa bulungi mu kusooka olw'ebikolobero mu bukulembeze bwe ku ntikko ya byonna. Alberto Fujimori Congress nefuna embavu ezimugyamu obwesige mu mwaka ogw'enkumi 2 era nga emisango gye baamuteekako era ne bagimusingisa mu Congress kukulembera oba kuwa biragiro bubinja bw'abamukwata muntu kutta bantu kirindi. Oluvannyuma mu 2009 emisango gino gyamukamove yaweebwa ekiwenerezo kya kusibwa emyaka 25 olw'ebikolobero bye yakola mu myaka gy'ekyenda era n'ayingira akaduukulu. Mu 2017 President Pedro Pablo Kuczynski n'amuwa ekisonyiwo ng'agamba musajja ennyimba ezimubala embiriizi akaddiye n'ebirala
abadde yakabanga katumuti kubajjukira abadde kuva 2017 President Pedro Pablo amuyimbula oluddo oluwabyo olwa gavumenti ne lugenda mu kooti ensukulu ne luwakanya okuyimbula Fujimori era mu 2019 Supreme Court nega nti kyali kikyamu President Pedro Pablo okuyimbula Fujimori era bw'atyo 2019 n'addayo n'ekigendero ky'okumaliriza ekibonerezo kye n'olwekyo eryo ly'eggwanga erya Peru litwogerako kikyotegeeza oludda luwabyo olwa gavumenti okuwakanya ekya pulezidenti baali tebassa kimu pulezidenti kikyenjaga n'oludda oluwaabi ludda luwaabi kakati waliwo kye bayita prerogative of mercy nga pulezidenti akozesa obuyinza bwe asonyiwe omuzi w'omusango kakati ekiti ky'emisango gye yazza mu ggwanga lya Peru mu mateeka agabwe tegyali mu kiti ky'egyo emisango gy'asobola kusonyiwa ekiti ky'emisango gye kyali kyanjawulo kikirwa kinkuzizaayo okulaga gye bisibuka mu byafaayo bya Peru mu ntale z'ekinaana bikolobero myaka egy'ekyenda. Jose Maria yazza atya okufuuka pulezidenti? Jose Maria Balcazar agenza okulondebwa wiiki eno okufuuka pulezidenti wa Peru. Agenza okulondebwa abadde mbaka mu parliament y'eggwanga erya Peru era babaka banne be bamulonze oluvannyuma lw'okujja lw'okusindikiza pulezidenti abaddeko Jose Jeri amanya gafaanagana onazzeeko ye Jose Maria Balcazar gwaddidde mu bigere ye Jose Jeri kakati era agenda kufuga akaseera katono kubanga ali mu kumaliriza kisanja kya muntu ng'ate n'oyo yajja kumaliriza kisanja kya muntu mulala kyekiri kyoyogeddeko ng'otandika nti mu myaka 10 boogera kati kuba pulezidenti mwenda naye noono ayinza obutamalaako kubanga jjukira akyalina ennaku ngazi ezo mu Gwokunanga ennaku z'omwezi 12 bagenda kuba bakkira obubokisi okuddamu okulonda pulezidenti ekisanja ekijjuvu naye amateeka gagamba awangudde alina okuweza ebitundu 5 ku buli 100 so singa abataweza ebitundu 5 ku buli 100 mu Juni wajja kubeera okulonda okwenvuunula bibiri kakati okulayizibwa kwa pulezidenti kwa mwezi gwa 7 kati Jose Maria Balcazar n'olwekyo singa abatajjiddwamu bwesige asuubirwa okufuga okutuusa mu Gwomusanvu ne bafunirawo pulezidenti mwezi ogw'okunanga 12 awangudde afunye ebitundu 5 ku buli 100 talayiririrawo wagwa 7 naye singa abatawezeza bitundu 5 ku buli 100 akulembedde bajja kudda mu Gwomukaaga okulayiza kubeere kwagwa 7 kati ekisanja kyalina okukola ekyoyo gwasikidde kiyina kugenda paka mu mwezi ogw'omusanvu ampuliriza ono agenza okujja nga 8 basikidde ku bo 4 kongresi ye bajjemu obwesige 2 ne bakakibwa okulekulira pulezidenti yasemba kuyo okumalako ekisanja kye mu nsi eno yali Ollanta Humala mu 2016 era wetugenda mu kuwummula atuwuliza mbadde nkutegeezezza nti Ollanta Humala ye yasembayo okumalako ekisanja kye mu 2016 kati okuva olwo teri alondeddwa n'amalako kisanja kye oba mu kalulu oba mu kongresi yembeera mu batambulidde kati kyekirwa kinakugambye nti noono Jose Maria ebbanga likyali yakyasobola okugobwa nga Julayi tannatuuka kubanga n'okumulonda obulonzi vaawo mpitewo yabaddewo w'amaanyi mu kongresi yabadde atunka ne munnamateeka Maria del Carmen Alva ow'emyaka 58 Jose Maria Balcazar wa myaka 83 egy'obukulu mu kulonda okwasoose Jose Maria yafunye obulwana mu 6 Maria del Carmen n'afuna obulwana mu 3 so kitegeeza nti Jose Maria yabadde akulembedde naye nga talina bululu bwasalira kati nga balina okuddayo mu kulonda okwenvuunula bibya kubanga amateeka gagamba mu kongresi ya Peru yina okuweza obulwa 59 ababaka 59
kati bwe bazze mu kulondo kw'envunulabibya omuwendo gwe ne gulinnya naweza ababaka 6 okuva ku babaka 46 be yasoose okufuna olwo bw'atyo n'alangirirwa kuwa pulezidenti era n'ebirayiro n'abikuba so eyo yembeera mweyajjidde kuba pulezidenti. Jose Maria yafubutuseewa okutuuka okulondebwa kuba pulezidenti. Jose Maria nga bwe twogedde abadde mbaka wa parliament, yayingira parliament mwaka 2021 ne mu byobufuzi abadde mupya erinnya lye libadde ddene mu by'amateeka ne musiga eddamuzi. Yazaalibwa mu mwaka 1943 era n'asoma obwa puliida mu National University of Trujillo. Azaalibwa ku nsalo za Ecuador n'eggwanga lino erya Peru. Jjukira bwe twadde tutandika mpuliriza nakulaze nti agamu ku mawanga ageetoolodde Peru oyina ensi ya Ecuador, oyina Bolivia n'eggwanga erya Brazil. Kati ku nsalo gy'ava najja n'asoma obwa puliida, n'akola obwa puliida n'asomesaako mu university amateeka, n'avaayo n'ayingira essiga eddamuzi era yakuzibwa okutuuka ku kooti ensukkulumu eya Peru. Wabula 2004 n'afuna ebizibu. Yavunaanibwa okukozesa obubi ofiisi ye ng'omulamuzi mu nsala ey'emisango. Ne bamuwalaawala ne bamutwala mu kakiiko akakwasa empisa ke bayita National Board of Justice. Akakiiko ne kakkaanya n'abaamuwaabirayo era ne bagaana okuzza obujja ekisanja kye okutuula ku kooti ensukkulumu. Kati bw'ati bw'afuluma kooti ensukkulumu. Kati bw'agifuluma oluvannyuma ne yeemulula oba ne yebbululira mu byobufuzi 2021 ng'ayingira Congress. Awo wavudde okufuuka pulezidenti, naye abadde n'ebizibu ebirala kubanga bw'ava mu Supreme Court ate yaddayo n'akola omulimu gwe ogw'obwa puliida era n'abeera n'omukulembeze mu kibiina ekigatta bannamateeka naddala mu kitundu kiri gy'asibuka kye bayita Lambayek. Olwekyo waliyo ekibiina ekigatta bannamateeka mu kitundu ekyo ba association. Kakati banne bagamba nti yawuutanya ensimbi mu bukulembeze bwe mu kibiina ekyo ekigatta bannamateeka. Era oluvuuvuumu olwo lukyayitingana nga bwe bagenda maaso okumunoonyerezaako naye tewali misango gye baali bamuguddeko mu butongole, naye okunoonyereza kugenda maaso ku nsonga wajjidde kuba pulezidenti. Mu kongresi eya Peru abadde yeekoledde erinnya olw'obumanyirivu naddala mu mateeka ne mu by'essiga eddamuzi. Abadde ku bukiiko obukwata ku nsonga z'amateeka nga ssentebe ne mu nsonga endala ezikwata ku ddembe ly'obuntu, naye ate yawuniikiriza abantu bangi ye nga munnamateeka era omuntu alwanira eddembe ly'obuntu mu 2023 bwe yasinzira mu Congress n'awagira eky'abantu okuwasa abawala abatanaweza myaka 18 ye ng'agamba nti family bwebekkiriza mwana wa myaka 17 wa myaka 16 ogenda mu bufumbo nga n'omulenzi wa buvunaanyizibwa tewali nsonga kigaana egaana muntu oyo genda mu bufumbo bwa kika ekyo. Ye ng'agamba nti kino kye boogerako ekyokukabasanya abaana ab'obuwala kyawukana nnyo ku ekyo nti kubagana amateeka ag'ekizungu nga teganajja ga myaka 18 era abantu gyegyo emyaka kwe bagenderanga mu bufumbo. Of course gali ge mateeka myaka 18 n'ebyo byali birowoozo bye, naye birowoozo kuva mu musajja atuludde myaka 8 ate abadde omusaale mu nsonga z'eddembe ly'obuntu kyawuniikiriza bangi. Olwekyo agenza okujja kuba pulezidenti ng'ayina ebizibu bye. Kati ebyo ate byogatta ku kyokuba nti agwa ku ludda luli olw'abannaakalyaakaani era oli gw'abadde atunkanayo mukyala looya ate yali ku ludda luli olw'abasitakaanga. N'olwekyo ajja mu ntebe ng'ayina ebizibu bye biri naye ate n'ogattako n'oludda lw'ebyobufuzi lwagwako nti waliwo bali abatasobola kumukkiririzaamu okuva ku lunaku olusooka. Ku myaka kumpi 8 plus ajja kuba pulezidenti oba age is just a number. Mpozi abonenye abamulonda ku bubaka bwa paalamenti bw'obavaako onenye banne baatuula nabo abamuyiridde obululu
Okay, kale bamwesiza ati tunakikolera. Nena akaseera katono. Kumalako bumazi. Ndowooza ky'emyaka oyinza obutakitwala nnyo nga kikulu. Batunuulira wiiki ewedde twali twogerako Bangladesh. Bangladesh babadde n'okulonda ne bafuna gavumenti empya. Ne mu kiseera ekyokusoberwa banoonyeza musajja wa myaka gisoba mu 8 ye yajja okutebengeza Bangladesh ng'abavubuka basudde gavumenti n'okwekalakasa 2024. Musajja omukulu gwe baleese nga tayagala na kwagala naye tebaali bakyamu mu bbanga ettono ery'omwaka ogumu atebenkeza ensi n'ategeka okulonda n'abawa n'obukulembeze obupya. President Jerry omumamule kiki ekyamugobeza? Kati abadde n'ebizibu ebiwerako newankubadde nga mu kujja yakola ebyafaayo kuba agenza ogobwa nga alina emyaka 39 n'olwekyo ali omu ku bapulezidenti abakyasinze obuto mu byafaayo by'eggwanga lino erya Peru. Mu kujja mu ntebe naye yava mu Congress ng'ono. Enjawulo eriwo nti ye yali akulira Congress, yali sipiika era ye yakubiriza olutuula olwagoba pulezidenti yaliko Boluwate. Kati oli bw'amala okugoba alina bagala tulina okulonda ng'amateeka bwe gagamba ne yeesimbawo n'awangula. Jerry yagenda okujja kwa pulezidenti nga naye ayina ebizibu. Bannabyabufuzi mu ggwanga erya Peru balina enziro nnyingi. Ekisooka ng'ayogeddwako okwenyigira mu kukabasanya naye nga tavunaanibwanga naye nga ag'amawulire gayitingana. Ekirala ekyamuleetera ebizibu ku bwa pulezidenti yanenyezebwa okukyazanga abakyala mu matumbi budde mu ofiisi y'entongole. Essaawa z'okukola zaaweddeko n'abakyaza naye ate abaavangayo nga bafuna zi kontrakita za gavumenti. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Kati nyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.